Kwanza waliwo we nagenda nga kulabirira pusi. Nakola yeza engamba wano sirindabide. Natuuka pusi erina ruumu yaayo, pusi eringa muntu enaaba bagikuba akawowo eraba TV erina firimu zeetayagala. Nagamba tuli kukiwano. Bwe batazira egamba etya? Ye kyanga oneebukira madinisa buli wamu nagamba n'omuntu pusi. Nagamba nakolawo. Kiyaleka kuddiba naawe. Sirimba. Togoddemu emboozi wagenda bavuga bakola ki? Kukola mirimu egy'omunju gyonna ne pusi okugirabirira. Eri pusi tebagireekaanira, olina ogitwala ku kyesuubo yeesuube. Esula mu masuuka meeru, erina ruumu yaayo, enaaba, bagikuba akawoowo, erina n'ettawero. Bokati TV neera atukwaliriza ku Bokati TV olunaku olwaleero. Ubale kubeera mpozi nga to subscribinga, likinga, following era mpozi sharinga video zaffe zino zisobole okubeera nga zibuna awantu wonna. Nze Sula Ssenyonga ate olunaku olwaleero ndine Honorable newankubadde teyajja teyalumba agenda kubeera mpozi nga ate atubuulira. Ffe tumumanyiiko eri mu nsi ya Nembira byange bamanyi Nembira byange mwana mwalo ono bali bamuyitanga Zawera ne Honorable Nanyonga Rukia abeera maama wa Asoni yali ku kamera oyo abeera nnyina yamuyonsa. Honorable babuuzeeko abalungi abatulaba ku Bokati TV balamusizaako buli omu gy'osinzira kuba nti ondaba. Amannya gange nze Honorable Rukia Nanyonga eyali yesoboddeyo okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala mu Buikwe District ku kadi ya NUP era nga mukamyufu akaaliwo kabula katampangule kaali. Wateeka obunkenke abantu bonna ne batambuliraga. Era ka competition kaali kamaanyi nnyo wakati wange ne flag bearer waffe gwe tulina kati. Okay. Abasinga obungi mumanyiko erya Zawera kubanga era nali muko mu mpaka za Nayimbira byange ate ng'era tewerabira ndi proud Kadaama. Tutandikire ku Kadaama. Yes sebo. Ovudde mu Nayimbira byange awo okozeewo byokozaawo olinnye ennyonyi ogenze mu Bwakadaama. Obwakadaama bwatambula butya? Obwakadaama bwatambula bulungi okuviira ddala mu ntandikwa wadde nga wano mu nkomerero byamala ate ne bikyukamuko. Nafuna amasimu ne messages ez'enjawulo. Yes sebo. Ne tuka n'okkulanga ku Radio Simba. Yes sebo. Ng'agamba tunoonya Rukia naye tetumulaba. Essimu ze zimaze emyezi ng'esatu teziriiko. Yes sebo. Buzibu ki bwali butuuseewo? Kati we nawulirawo wennyini we nali nina okukomerawo era enteekateeka zonna ziwedde nina kuddaka ne tufunamuko obuzibuzibu ne bakama bange. Omwana yagenda najja kyayi yamwokya olubuto naye kyayi oyo sinze namumuwa mama we yamuwa kyayi. Nze nali mufumbire naye nali musinki nga ndi eri nnaza bintu nze saamanya kyayi teyali wa mwana naye yali wa maama we. Saamanya nti mama w'omwana awumuzizzawo ekikopo kya kyayi kati yafuluma effumbiro nze nfeesinze eri njoza bintu. Omwana yajja kibebi kya myaka 3 n'asika ekikopo. Jjukira bali abantu abeero emibiri gyabwe minafu yajja nnyo olubuto. Mu bufunze omwana yasika ekikopo kya kyayi eyali owa nnyina n'amuyiikira. Webale nnyo. Kati omwana amala okujja jjukira nze nkya nali nina okulinnya. Bigwawo leero ng'enkeera nina otambula. Kati awo jjukira ate before yali ayagala nsigale ndabirira omwana we paka nga wezeze emyaka 6. Jjukira kibebi ekyo kyali kinjagala nnyo nalo omukazi anjagala nnyo nangamba togenda biki kati nze nga maze osiba enkala zange nti ngenda ku vacation 2 months nkomawo. Naye ng'era yali abagamba togenda ele biki kati jjukira olwedde yali mu ne kali anyiizo gali osigala onsigale ndabirira omwana paka ku myaka 6. Netubeerawo kati ndowooza baganda abo baba mikwano gye ne bamuwa amagezi tomukkiriza kugenda. Muguleko omusango oba ogumusigaza mu ggwanga oba biki mba ndi awo nga tugenda ku poliisi mbu banziguddeko omusango gwakulagajjalira mwana gundagajjalidde omwana asimanyi najja biki lelele nga tubeera awo ng'afanda mbuuza biki nga munnyonnyola bulungi nnyo nga bwe byabadde nga madamu agamba
togenda genda nze kati omwana nga abadde akumanyidde ate wuyo omuleke nga mulwadde alina ebiwundu omwana nga agenda mu depression simanyi biki ate ndeeta omuntu omulala n'amumanyira ddi nga ate omulwadde ebiki kati ebyo yabyogerera eno waka eri ku polisi nga ayagala bantekeko gw'omusango nga omusirikale agamba baleete ku bujulizi tulabe kati okutunula mu katambi nga katambi kalaga ye yawa omwana kyayi nali erinjoza bintu omusirikale amugamba naye okusinziira ku bujulizi nga biralamu olowooza tolwesuulemu kubanga katambi kalaga bulungi gwe waleeta kyayi n'oteekawo kyayi ono yali oli ayoza bintu omwana bwe yajja n'asika ekikopo n'alyoka ajja ono tali involved wantu wonna kubanga yali afeesinze neri nga talaba kiri eno kati nga afanda amugamba yogera n'omuntu wo mukanye oba tilisi asooka alindemu omwana awone mukanye bulungi kati nga ofisa malambuza lukiya buzibu ki gwozaako ki nemugamba nti afande siina buzibu na mukama wange kubanga lyemaze naye teyampisaako bubi saamufunamuko buzibu bwonna yes bino biguddewo olwakuba nti ŋŋenda abadde tayagala biki bina ndooza akola nsobi mu busungu obusungu bumukozesa ensobi nemugamba era nze musonyiye kino kyakoze ekyokuntwala ku poliisi nze musonyiye twesootinge ng'abantu abakulu kati afande namugamba yigo wesiimi olina ne kadaama ategeera asaana okunyonyola ensonga n'ogitegeera mutuule mukanye kati jjukira eri bw'osinga ku mukamaawo oba musiza lanka oba musiza obuyinja kati bw'omusinga entegeera oli okumugamba mbu twogere ng'abantu abakulu kyamuyisa mutuule ku round table kadaama atuule ne mubayita batya ne madamu amanya ge mukozesa mama ng'alaba tayita mba mutadde nnyo wansi tutuula tutya ku mmeeza emu tukanye biki ne muganze siina buzibu naawe nga yesootingawo ne poliisi nga bamaliza nga tudde eka kati abo baali banzigyeko essimu ne baginziriza nga tudde eka kati tudde eka jukira ebyokutambula kati byagootaanye dda sikyalina ngeri biri byonna mbimiisinze bifulaiti biki kati wali wabisasula kati tudde eka tubeera awo mbeera ntadde essimu yange ku kyaja newabeerawo mukwano gwange ankubira nali muliriddemu ekiriwo nampa amagezi toloka era tutolokanga ebyo bya bulijjo eri wegiwunya ng'osikawo ekikuyisawo kyozzaako kati nga tukola nga nkola nnyo pulaani bulungi nga tuluka nveewo kakati mba nvaawo bandaba n'agasawo juke nali na paakinga ndowooza buli wamu ndi seefu amaga ndi seefu kumbe waliwo kamera gye nali saalaba yandaba kati aba ali mu luumu alaba omuntu asika ensawo jukira weebikka bulungi yo ne feesi nagibikka mu byabaaya byaffe nze nanzimbye wendi sika ensawo mpola tebampulira alaba omuntu asala mu kamera emyaka gye wamala ng'okolerawo tewalaba kamera eyo kamera wallahi nali simanyi naweeri nali simanyi naweeri era neewunya nnyo agendolako omuntu aleeta 10 engamba giwunya nenyangwako naye era nansanga nadduka kati teyansooka kunfaako enzigi ziba nnyingi osalamu n'osala mu luli jukira osula waggulu ate okkirira n'ogusaawo biki kati ye yadduka nasooka n'alookinga olutufulumya n'agamba nyabo kino kyosazeewo okola omwana wange wamaze omwokya mulwadde ate agenda ate ogenda mbunyabo osazeewo ogenda biki nemanyawo giwunye siina kyenzizaako nina gonda kati nenzirayo bulungi nenzirayo eneefula bivuddeko eyo pulaani ngikansolinze biki kati nenteekawo essimu yange ku kyaja ngende nkole emirimu giddemu gikwajje bupya nga wenjiye ekimpisaawo ekirala yagisanga ekyajinga n'agenda n'agijjawo kwaliko nebino ebiguli byange bibitsi binyambala mu matu nabyo n'abitwala n'ekyaja n'akwata essimu n'agenda n'agiteeka mu kyaja mu kisenge kye n'agireka ku kyaja n'asibawo kati ngenda okudda noonya essimu sigiraba akaana ne kaŋŋamba mami agitutte mu kisenge kye ate n'asibawo nentegeera eyo bagiwambye
kati jjukira we yagiwamba yasigala eri onu ate ng'eri mu kyaja nga bantu bagikubako eyitamu evuga era nagiwuliranga nagiwuliranga ng'evuga akaana ne kaŋŋamba mami wanaaba yeerabidde okusibawo njagenda njibbeyo kuba akaana obwana bwali mikwano gyange nga bunjagala nabusomesa oluzungu nga bweyagala nga ne baganda ye bonna nga banjagala kati ne kagamba nze mami wanaaba yeerabidde okusibawo ekyo ekisenge njagenda njikubbireyo n'atandika okusibawo buli wamu nga sikyatwala nakasasiro wabweru simutwala ngamba muteekaawo bajja mutwala jafuna amutwala nga buli kintu kyonna ekyekuusa ku kufuluma ebweru wonna waalookinga ng'akeera ku makya n'akwata abaana be n'afuluma nze n'ansibirayo n'omulwadde naye amutwala amutwala n'afuluma nze n'ansibirayo bo ne bagenda bonna nembeera omwo jjukira eri ku kyeyo essimu bwe bulamu bwo bw'oba tolina ssimu osobola ogenda mukuleshoni jjukira ate nze nali mu kuresha eri njagala kudda kwewandiisa deadline eggwako nga politics ndi mu muntu ajjudde kyokka obudde buweddeyo kati ng'alyawo bwe bawulira akayimba tuliyambala engule ngamba banaye nsudde site ye kati wandibadde ate obirabira ku ki wabirabiranga ku ssimu nakirina mu mutwe n'eddeeti nga ngamba naye obudde bumpeddeko kati mbeera omwo nga yakeera nakwata abaana be ne balookinga buli wamu n'endabirwamu z'omu kisenge kyange ez'eddinisa yazirookinga nga tezeggula waliwo olumu we bansibirako mu kisenge kyange kati va ku nnyumba yonna naye kati mulumu eyiyo nga tomanyi kiri wabweru tomanyi oba bukedde oba buzi tolina ssaawa tolina simu tolina ki ng'olya waliwo saalya kati nga ndi omwo tomanyi oba omusiraamu yakutegeeza essaawa naye tomanyi yazinye kira yazinye emisana kati nga sikyategeera nga simanyi yaba kyeyankolera yandekerako layiti n'amazzi jjukira ei room ng'oyingira oba oyingidde ebeerayo bathroom buli kimu biki esi bangamba esi ezo zikola nnyo esi yaliko nga yo tevaapo yagindekera n'andekera ne layiti yalookinga bulokinzi nzigi n'amadinisa embeera omwo olugugwa gutya kati weguggwera kati nabeera omwo n'enkogga n'endabika bubi nnyo n'endwala n'okulwala naye nga sirina treatment wendifuna kati ndowooza bbaawe kati nga bbaawe takyandaba mu nju n'abuuza Kadama yagenda Kadama aliwa Kadama wali Jesse abeereyo mu luumu ye kumbe yansibirayo tubeera kati jjukira mwenna munnoonya buli omu ali ku bunkenke essimu bagikuba evuga bawe nga omwana lwaki tomuddiza simu omwana abandi lwaki tomuddiza simu tawulira mukuba amasimu muteeka ku bunkenke kati waliyo abantu bange abamu ne bagenda ku kampuni eyantwala eye Uganda bagamba tugende eyo bwe batuuka eyo ne bakebera mu system ne bakwasaganya ne kampuni yange ye Saudi ya kurisivinga ne babakubira nti omwana ne waati amisinga bamaze omwezi mulamba tebamulaba famire ye munoonya biki ne bakubira bali kati bwe bakubira bali ab'e Saudi ne bakebera mu system wani yatwala ono omwana gundi ne gundi be bamutwala ababakubira nti alo omwana ne waati amisinga famire ye munoonye maze banga weliti essimu bagikuba ate lyagikwata ate mu system mulaga tafulumanga ggwanga ki ekigenda mu maaso oba bawe ekyamu kyonna kyamutuukako tugenda baggulako omusango ate oli omusajja yaliwa bankugambe nti awa corporate tayagala byamulabisa munene yali munene oba mu gavumenti zeeyo naye nga awa corporate omusajja yawulira ekyo naganze banteekeko ebisangosango ku famire yange kati eri bakirabanga nga kisiraani oba olesa ekisiraani mu famire omusajja n'atabuka n'agamba mukazi gwe omwana yakuyamba yakusomeseza abaana bo boogera oluzungu ne buli gye tukyalaba beegomba biki lwaki omutuusa ku kino oluzungu kya bbeeyi nnyo eri okubima eri bw'oba omanyi oluzungu bali kubali kyamaanyi kubali kubanga eri obukosi bakulembeza byabwe kubanga ne ku ssomero basoma mu Luwalabu oluzungu omanyi zino subject ze twalondangako yeeri eri bojes kasobeera nga omanye ekulaani then n'ebirala ne kati oluzungu n'olyoka olugattako later kati buno nabusomesa ne bukula nga bumanyi nga buto buvudde wansi bumanyi
nga webwogereye abantu bagamba Kadama bwamujja wabanange nga asomeseza obwana tenga n'obwana butuukire ne bugamba Perukia yatusomesa oluzungu kyokka ovudde eno Kadama bamunyooma eri afuuse tica wa language namusomesanga nga omusajja n'asiima nampayo n'emitwalo aga nanjokyayo n'asiima kati omusajja ebyo byatuuka ne bamukubira nti omwana w'abaandi biki tugenda bagulako emisango polo saasula olutalo lwali mu nju okakana nga bakutte ebyange babinziriza kwata amasawo go genda nodde you nenzire you tewasooka kutabaalamu kaawo mu bakyaliibo bakyali bange ekiwana you eri bye mubula nabo nali nkyali mu mateeka saabula jjukira nali nkyali mu mateeka nadda buzzi ku office ebendera gikwate bulungi kati zisibya tegikwata gire wali eri naye nga nzira ku office nga babikwasaganyawo abansaba yawo ku kasente nga nziramu nga mbikolako olwo sente ziri wasooka okukola losi zaali sente meka wa booking flights n'ozimisinga miliyoni ng'emu n'emitwalo 2 gwe mwezi gw'omulamba gwe baali bakufiiriza kati wano tebagamba nti bakuweeyo ku extra ku ddiru ki boosa asiimye osomeseza abaana oluzungu ate badde bakusibye wali yanjokyayo nga ye ng'asiimye n'omukyala kale yampa ne famire y'omukyala bampa nga banteekateeka okunsiibula nga banneebaza era bonna bampa yesu bino byagwawo ne bibyerabiza biri ebirungi bye nakola tudde okomyewo e Uganda nkomyewo e Uganda otandise okunoonya akalulu nkomyewo e Uganda oyagala kaadi ntuuka ebulayo wiiki emu bagalewo okuwandiisa saatuula by the way wajjawa idea yogamba nti koyingira ebyobufuzi ndowooza ebyobufuzi kuva buto bindimu kuba ndaba tebigatta n'embira byange ate Kadaama ate kati osaze kale wenali sinnagenda Saudi nalabanga abaana bakadaama nga babeera okwo ne bakaaba nga benyonyolako obuzibu bwe babasanzeeyo biki nga ndaba n'omuntu akwasaganya ensonga z'abaana abo waneeno nga ndaba kibulamu neŋŋamba oba kijja kuba beta singa tufunayo omuntu n'atuuka mu paalamenti nga victim ng'aliko Kadaama ng'asobola okunyonyola kiri kyennyini ekibeera mu kiyumba abaana kye bayitamu naye nga kyamulikokko ndowooza oba abo abasobola okuexpressinga bulungi ekintu kiri nekivaayo nekufuna engeri oba gye tuyambibwa neŋŋamba naye abantu bonna bavuganyiza sinnawulirayo Kadaama yesobolayo tukiikirira nze ndi kuki obeere mumpi w'abakadaama nze ndi kuki ate nga ne waliyo mabega era nali nkyagala kuva dda kubanga nali mu primary 6 kati waliyo ewaffe ku kyaki waliwo MP yaleeta abazungu ku kyaki ne bajja ne batugabira ebintu ebirungi biki ne tusangika ne ngamba kitegeeza obeera MP osaanoleeta abazungu namukwano gwange walinoleeta abazungu Sulemani Segawa yabadde ali mu kukola charity eyo ewaabwe Mubende alina omuzungu mukwano gaffe muyita baasi yamututte naye abantu wedda batunuulidde bati omuzungu ne Sulemani yaga omwana waffe ng'atukoledde atwetedde n'abazungu okitegeera ati nange ne ngamba nange njabeera MP baira nze nali nkoma na mu senior 4 ne baŋŋamba oba oyagala kubeera MP olina n'okugenda mu senior 6 era nze nagenda mu senior 6 just kubeera MP kale tugenze kati okomyewo ebulayo wiiki emu nengenda gye natulya senior 4 nga bagala certified copies certificate nenjijjayo nenumba ku senior 6 nenjijjayo nayo nenfiling empapula zange bulungi nnyo buli kimu ekyetagisa netulumba ekitebe nenewandiisa gurawundi yali etya kubanga tonnalumba kitebe olina wiiki emu gurawundi ogigiza kyagoza ovuganya naye amaze ebbanga kati kampeyini zange nali nzitambuliza ku mutimbagano nze ng'omuntu bwekwe waliyo abaana ba social media gye bali nno mwattu gye bali ennaku zino sya osanga ne ku kyalo nga yadde kuliko essimu 2 atuuza banne ne balaba ekigenda mu maaso mu ggwanga kati nga ntambulizako ku social media okwo then nga ne ku ground naye abantu bange bentuma eriyo afudde n'omugala tukoyisawo ka message eva eriyo kino n'omugala tukoyisawo ka message bwentyo mpola mpola awo onoteekamu ssente ate gwotumye amafuta tokubagize onalebulukiya aziisa omugenzi n'amabugo ga mitwale meka kati bairayo mukama yanyamba nnyo nagenda okutuuka ng'abantu baagala kulaba ku nannyini linnya
nga buli omu bawuuza Nanyonga yaani tumuwulira naye tetumulaba. Entuuka ku ground nentandikirawo ne stop tambula wano nawali nali mpiikinze. By the way napiikingira ddala kubanga nalina obuwagizi okuva mu bavubuka bwe twenkanya emyaka, abaana abato abali wansi wange, abantu abakulu abakuzeemu n'abakadde. Nalina obuwagizi kubanga nasobola okutambula ku constituency 2 nenzimalako Lugazi ye yannema kubanga obudde bwali bumpeddeko. Awo ne balangirira kaadi. Lugazi waawe wabaasona. Wakulema. Ewawonale bweseruula. Tewannema obudde bwankwata. Naye obudde erinnya lyaliyo nga livuga. Mpola. Lukia. Wanjisebo. Omukyalo ng'ogyeko ekyobudde ndi walina butono. Yesebo. Akubira ku ki? Gwe baawa kaadi. Kati omukyalo oyo wankubira. Nabatanzi. Ye Honorable Nabatanzi Farida. Era ye flag bearer waffe w'ebuyuka abantu b'ebuyuka nsaba mulonde. Kati omukyalo oyo wankubira. Already yali leader mu kibiina. Ye n'abakunzi waffe. Wano mu Buganda. Yamyuka akulira mobilization. Kati nga yenna abakunzi. Ekirala mu kalulu kali akaggwa. Yalimu. Era nga ye flag bearer n'atasobola kuwangula. Yawangula ne bamubba. Akalulu kakyuka kusaamu enabwa kiro. Eyakawa bwe baawa yali akutte ekyakusatu. Ogenda okukyanga ye nambeemu. Ekyo kyennyini. Kale. Yali mululi. Ne bakagira. Ne bakakwatamu. Kati olwedde yali mu bantu nga bamumanyi. Nze ndi mupya. Political career njitandika butandisi ate sibadde obudde tebunsobozesezza. Awo ndowooza we yanku. Ekitegeeza oli mumativu n'ekitebe kye kyasalawo. Ndi mumativu n'ekibiina kyange kye kyasalawo. Kubanga okukkiriza okuyita mu mutendero gwasembayo gwa vetting kitegeeza nali ndi ready okukkiriza ebigenda okuvaamu ng'akakiiko nkeesiga. Era ndi mumativu n'ebyavaayo. Amagye agayiika awo mu wiiki emu awo sente sente zakadama zonna zatokomuka butokozi sente webereramu tomalaga mubufunza spending sente nga meka spend where necessary mubufunza bilioni nga 6 ku 7 mu wiiki eyemu semu natandika dda biringa mugende munzikireko mugende mukole kino wano muteekawo kino eri balina fundraising eri waliyo kino kati then when nakoma albakuba nti wenadda awo expense nezirinya kubanga oli ku ground wenyini okupangisa emmotoka abaana botambula nabo abakukuuma olina balisa abalina okulya balina okunywa n'okwebaka ng'olina ne security nga nina ne security siri wa buli yasiri wa buli obwakadama bwobanga oli wakubuddamu olina okubeera nga balinyisa bbeeyi price erina okulinnya kubanga nina experience ya myaka 3 price erina okulinnya experience bwakadama myaka 3 oli munayafuza akuumwa kati kyova olaba nali neetaaga parliament eyo kubanga byenda byembirabi tudde wano eno ku baana bano nga motoka ozipangisa sente meka motoka tebanyiganga nnyo mitwalo wakati wa mitwalo 12 ne 15 buli motoka amafuta ate amafuta nga tuganywa nga tegali kuziri ng'ogyeko awo sente wazijjanga we walala ng'ogyeko ze walojje ku kyeyo ng'ogyeko ez'okukyeyo nina mikwano gyange be nasoma nabo ku kampasi n'abalala be nasanga mu nsi nga tukola bajjanga buzi n'agamba oyingidde olutabaalo nze njasobola kino n'akikuwa oyingidde olutabaalo nze njasobola kino n'akikuwa bampa mwalyanga ki kati jjukira tolina kulya ali olina okwebeereramu bwe twasalangawo nti ffenna leero kikomando bwe twasalangawo nti leero ffenna tulye bulungi tuba tulina okulya obulungi mu kifo kye twesiga obulungi oba si kyo nga tuwa maama ssente mama n'afumba ne tupaakinga security nga yali yattabu nnyo security nga erina okuba tight kubanga munnanga obimanye eby'ennaku zino kwata muntu mu ngalo ogenda ovaawo nga bamugamba ali kwagakaani n'engalo tewakwatangamu omumaawo tegati naye era si osobola okunkonako nga nkatadde wane wano nedda muno
Hey. Wano kyangu. Ng'obimanyi nnyo. President yasiba atuusa buli lunaku ku makya n'olweggulo. Kulikayo tetukwaniriza mu Uganda. Yes, sir. What is your next move kati? My next move. Kyamaliza kulonda ng'ennaku z'omwezi 15 January. Awo tulabe ebinaava mu kulonda. Ebinaava mu kulonda bye bigenda okutuwa ekiddako. Osuubira okuddayo ku kyeyo? Sikati. Okyalinza omala okutereeza ground ebeere steady. Nkyalina okunyikiza ground eno. Ate balirayo kino ekintu kinyambye nnyo kubanga bintu bingi nnyo bye mbadde simanyi. Era neebaza ne Mukama bintu bingi nnyo byenjize kubanga bwendi bwe najja si bwendi kati. Mulinawo enteeseganya ne Nabatanzi oba ojja ku kifo kirala oba oyagala omugireyo ku kifo ekyo singa takola bulungi? Kakati nga bwe nkugambye nti nga 15 January ebinaava mu kulonda bye bijja okutuwa ekinaddako. Honorable Farida Nabatanzi singa Mukama muteekako ekisa kye n'awangula era kyemmanyi ajja kuwangula n'atuuka mu Parliament n'aweereza bulungi bantu bannabuyukwe ng'onoonya ewalala nkyajja n'aweereza bulungi abantu b'ebuyukwe ate mba siina nsonga lwaki mba muvuganya kigize oboogera noonya kubanga nze ekiruubirirwa kyange kulaba nga abantu bafuna ebintu bye neetaaga oba bye beetaaga services zibatuukako bayambiddwa eddoboozi lyabwe liwulirwa era Farida Nabatanzi kekamutanda n'atuuka mu Parliament ngenda muteeka ku pressure ku nsonga y'abakadama gyakiwulira. Abantu bagenda alowooza nti Nanyonga ajiridde nnyo abakyala kuba abakyala be bakola obwakadaama ne bassekadaama gye bali naye ate ebisinga okunyiga bisinga ffe bakadaama kubanga bassekadaama owulira batono mbono bamukoze kinono kiri naye abaana abawala ebintu biri mu kiyumba muganda wange. Tubulya ku bintu ebiri mu kiyumba eyo ebikolebwa ku baana ebimunyinza obutabiisa ku kamera naye waliyo sexual harassment waliyo kukola n'otasasulwa wali ekisinga okuba common emirimu emingi nga sente entono emirimu giba mingi osanga omwana aguluba n'ekiyumba kya fulo 4 mulimu abantu 15 olina okulongoosa nnyumba eyo yonna olabirira abaana osimule lumu ezo buli kimu nga kiri ku gwe emirimu mingi. Waliwo omwana gwe nalaba ku TikTok okwo ng'agamba nti ye baamutwala omulimu gw'omukulu gwakuliisa ttimba bituufu bya TikTok? Simanyi naye nga kisoboka balina nabyo ebyobuwangwa nabo bisinga eri mama bisinga eri kwanza waliwo we nagenda nga kulabirira pusi nakola yeza engamba wano sirindabide natuuka pusi erina luumu yaayo pusi eringa muntu enaaba bagikuba akawoowo eraba TV erina firimu zeetayagala nagamba tuli kukiwano bwe batezira egamba etya ye kyanga nebuukira mu madinisa buli wamu nagamba n'omuntu pusi nagamba nakolawo kiyaleka kuddiima naawe sirimba tokoddemu emboozi wagenda bafu bakola ki kukola mirimu egy'omunju gyonna ne pusi okugirabirira eri pusi tebagireekaanira olina ogitwala ku kyesuubo yeesuube esula mu masuuka meeru erina luumu yaayo enaaba bagikuba akawoowo erina n'ettawero kati bagenda agamba pusi banzaabanzaale oba naye ng'ekutunulira weti n'olutiko ne rukuyuwa n'ogamba Mukama kiti pusi erina ne TV ngeraba TV eraba ne TV era ogisanga ali nga yezize mbuulirwayo eraba TV yaayo firimu nakola weza nagamba firimu eraba za Jinga eraba za Junior era eraba obuntuntu bwayo era olumu eraba pusi zinewaayo nze natuuka nga kuliko pusi n'emmere ndowooza nga eyawula n'emmere nze bye nasanga ku TV kwaliko pusi ng'eri kulya bino weebisamba eri ng'omukozi oli alaga kino tekyagala eyagala kiri bikiwe gwe wasangawo omukozi yakuyitiramu teyampitiramu natuuka afulumye nga yagenze yagenda mu bulungi oba yali akooye simanyi samanya magenda ge naye omuwala w'omunju yangamba tukwegayiridde tuyamba okole wano twakaleeta abawala bana naye bakolawo wiiki mwezi nga bagenda waliwo neyakolawo olunaku olumu
bambi tuyamu lwaki watya pusi eyo simanyi kubanga oba lwakuba nali nze sirabirirangako pusi ekirala ffe n'otukuze pusi tebaziyisa weebati ene Uganda pusi tebaziyisa weebati kati nentyamu neŋŋamba bannange eno nga birala munaasobola abaana be bayita bamayanja obamanyi mayanja mbawulira bamayanja mubeeramu nga oli pusi nembeeramu n'oli ŋŋango nembeeramu n'omugga kati oba owe naye yali mayanja nga balongo naye oli nga si mwana nga mayanja awo nali simanyi naye kale nze natya nnyo kuba eri pusi bulo nagitunuuliranga ng'olutiko olungi wanga nkankana ninga kati nabeera terina bulabe bwe yakolako terina bulabe bwe yankolako ninga kati nabeera ntya wano nga nkolera mu kutya jjukira oba okutena ekikopo ne kigwa ate eri kyomenya kyosasula si bonna naye abamu kubanga waliwo n'akapande you buy what you break tudde ku pusi bw'ogiterako firimu zeetaagala ekola etya mbuyekyanga nebuukirabukira mu madinisa nebuukira ku bintu mpaka wookyusa nagamba naye bannange bwebuuka neva kuno nedda kuli neva kuno nedda kuli neyekyanga gye neeyuzayuzaawo wagiriisako ko nedda ogiteera awo emmere yaayo mu sowaani yaayo kyembadde embuuza wagisaavingako ko nagisaavinga noginaaza nateekawo ebinaaba bandaga nga webaginaaza ne bagikuuta bandaga nti kyengenda okukolanga era ekyo actually kyekyasinga n'okunzirusa neŋŋamba nginaaze kyo tekijja kukola segeze ennaku ze wamalayo teyanaaba ennaku 2 oli ye yanaaza omutabani omukulu yandaga n'agirira ne banaaza jjukira oba wakatuka olunaku olusooka obeera mu ttuwanju yonna bakulaga buli kimu nga olina okukikola kino kibeera wano wozukuka otandikira ku kino byonna kati we twava mu ttuwa nga nkoye esaawa 7 neŋŋana naye ekya pusi kinaakola kino gamba siita bakadama nga mwagala nnyo amasappe Serefini otekuba na Serefini na pusi baŋŋaana eri ennyumba yalina amateeka baŋŋamba kamera ogiteekako ng'oli muki mu luumuyo awo so oteekako kamera n'okola byonna ewasigadde mu luumuyo ebisigadde newabweru nedda tokwata vidiyo ng'oli wabweru beera byonna weekole byoyagala mu luumuyo ne wifi baagimpa ne baŋŋamba buli kyoyagala kyonna kasoba ng'oli mu luumuyo kola buli kyolya kyoyagala ne kasofuluma lumu kamera ajjako n'ekirala ng'olina ogisuuba bagiteeka mu kyesuubo ne bagira nga nosindikanga omwana weebati oyo mayanja era madamu yakandaga oyo mayanja mwana Paulo lwennyini nali nnongoosa mu ntebe nga ndese kano kamashini ketuyisaako nenjigoba yaŋŋamba tokiddangamu tokikola tokiddangamu ate toddamu kukikola ŋŋamba eri kapusi okakwatira n'ejjinja okakwatira n'ejjinja nekadduka naye okalanga kinga we kali kaawe security yali yamaanyi nnyo kweri pusi okuva neko olwo nendayira sigenda mu kiyumba nga mulimu pusi sigenda mu kiyumba nga mulimu embwa sigenda mu kiyumba nga mulimu majinuuna ay'omulalu bino ebizontozonto webityo sigenda mu nyumba nga mulimu okulabirira omukadde awo nalayira nasalawo sigala ku ofiisi nentuula bannaye kulikayo obadde otuwadde ate emboozi y'omwana obadde ogireseeyo gw'omwana gw'oyita kapa itya nakola yeeza nalaba omwana akola live awo ng'agamba no waliyo kino nakino kinengamba really olaba ebintu ku TikTok n'olowooza oba bya bulimba naye kintu kiba kya bulimba nga tekinnakutuukako naye lwe kikutuuseeko lw'okkiriza nti n'ekisinga ku ekyo bwe wagigoba mu ntebe yakola etya yagenda yavaawo naye madamu yaŋŋamba tokikola lwaki ogiboggoledde lwaki enyiize neeragawo olwo mu kisenge kyayo ate atuula wano etuula wano temuva kutayo so n'ogisanga mu buliri bwa madamu yaŋŋamba wonna wogisanga gireke oba ne mubuuza ne mubwange ngwe wonna wogisanga gireke togikambuwalira togikuba agamba Nanyonga njagala kuta sibula balabe Boka TV osabire ne Honorable Akalumbu ngumwali muvuganya ya kutwalako kadi abalabe Boka TV mwe bali kwefumira ku Boka TV mwe bali kwagala Sula Senyonga mwe bali kulaba comment share like Honorable Lukia Nanyonga gemanya 2 mugumu okomawo 2 mugumu but you still young mukyali yeah
abantu abatulaba ku Bokati mbakubiriza flaga giwanike talina buzibu giwanike oli muna Uganda amwe Ugandan amwe proud Ugandan flaga giwanike naawe kola kyekimu abantu b'ebuyuko basaba tulonde Honorable Farida n'abatanzi ku kifo ky'omubaka omukyala owa buyuko ndowooza tajja tuyisa bubi ate abalala Njeru municipality tuina Honorable Lukanga kabonera Mbuleera Meya Njeru tuina owekitiibwa Semakula Okasha tumuwa akalulu abantu b'Engogwe nsaba mumpere kansala wange Hanji Salima akalulu abantu ba Wakisi division nsaba tuwe kansala wange Muwonge Bashiri akabonera Mbuleera mu abantu b'Ennaminya Kalamatendo webanzaala nsaba mumpere kansala Jaliru akalulu na buli muntu yenna gwe sobodde kujjukira nsaba ng'ali kwa Mbuleera tumuwe for a better new Uganda 15 President wange Kyagulanyi Robert Center tumuwe nga tuli bangi ate bwe tumala omutikinga nako wabbali emita 20 kubanga kiri mu mateeka okukuuma akaluluko ovaawo. Okay, twagala kwera mpozi ngate tubasibulira waneeno mwebale kwera mpozi ngate mutugobera bulungi ku Bokati TV nze Sula Senyonga mbere bulungi mweraba. Bokati TV Neera.